Red Zone TV nga bulijjo bali kubanga okyatambula naffe yonna gy'osinziira mu nsonda y'ensi gy'osinziira okubanga ate ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV n'obanga ogenda mu maaso n'okubanga omanya updates ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwetoloola ebitundu ebirala amawulire naddala agakwata ku kibiina ekya National Unity Platform, amawulire agakwata ku mukulembeze w'eggwanga eyalondebwa abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bonna abakkiririza mu kyakkiririzaamu. Kakati njagala kusooka ate mbe nga nkubuuzaako wasuze otya wasiibye otya nate okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinziira okubanga gy'otulabira. Ebibuuzo bibadde bingi ku nsonga eya Honorable Zaake Francis Butebi n'omukyalo oyo amanyiddwa nga Anita Amongo, omu mubaka wa Parliament akiikirira Mityana Municipality. Ekibuga kya Mityana kyakiikirira mu Parliament Honorable Francis Zaake Butebi ku kaadi eya National Unity Platform, ate omulala Anita Amongo akiikirira Bukedeya district ng'omubaka omukyala, ate nga mungeri yemu ye mukyala akubiriza Parliament eno eye11 era nga amyukibwa musajja we Thomas Tayebwa. Kakati anjagala okutegeeza nti ekisanja kino kyali kitandika Honorable Francis Zaake Butebi ekibiina kya National Unity Platform nga kikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyamuwa obuvunaanyizibwa kyamulonda mu kifo ky'okubeera nga commissioner wa Parliament. Naye hafu y'ekisanja oba wetutukidde mu makkati g'ekisanja kino Honorable Francis Zaake Butebi y'omu ku babaka abali ku ludda oluvuganya abasinze okubanga batulugunyizibwa mu Parliament eyo, abasinze okubanga bateekebwako embeera, basongebwamu olunwe, bakolebwa ebikolobero ebyenjawulo. Jjukira ne wegiba miggo Zaake y'omu ku bantu abazze bakubwa emiggo. Kati njagala okutegeeza nti ekisanja kino makkati gaakyo waliwo okukyusa ebifo mu bukulembeze naddala mu shadow cabinet. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwe n'abamu kubatuula ku lukiiko olwo olulonda oba olusalawo nti ani agenda otukiikirira wano, ani agenda otukiikirira wali, batuula wansi ku offices z'ekibiina ekya National Unity Platform ne basalawo nti ffe okulaga example oba okulaga ekyokulabirako nti ffe tunaakwata obuyinza tewali kukyusa buyinza nga bwakusika muguwa, tulina okukola embeera, tulina okuteekawo embeera eya kisajja kikulu okubeera ng'obuyinza bukyukanga mu mirembe. Omukulu Honorable Matasi Mpuuga Nsamba n'aggyibwa ku bwa leader of opposition mu kukkiriza ate mu mukwano omungi mu kibiina ekya National Unity Platform n'okwekisesayizinga high level of democracy mu kibiina ekyo n'okubanga kyekifaananyi eggwanga likirina okubanga kitwala NUP kyerina okubanga ejja nakyo mu bukulembeze bw'eggwanga. Kati wulira Honorable Francis Zaake y'omu ku baalondebwa mu bifo bino wammanga mu shadow cabinet eno eyakalondebwa ng'ekulemberwa Honorable leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi. Honorable Francis Zaake Butebi yaweebwa ebifo bibiri. Yasooka n'alondebwa okubeera nga ye deputy chief whip ng'agenda kumyuka Honorable John Baptist Nambeshe mu Parliament eno ekisanja kino, ate mu ngeri y'emu n'alondebwa okubeera nga yagenda okuba nga avunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga naddala ez'ebyokwerinda omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mu bufunze ye yandibadde Minister of Presidential Issues oba Presidential Security. Kakati wetwogerera ekifo ekimu okusinziira ku mukyala Anita Amongo, era Bannayuganda bangi okusinga ekibaleetedde okugamba nti wano wandibaawo olutalo. Wulira Anita Amongo ablokinze oba alemesezza omubaka Honorable Francis Zaake Butebi okutuula mu office ye ey'obwa deputy chief whip. Ataddewo ensonga ng'agamba nti ekifo kino tekiriiwo mu mateeka era deputy chief whip talina kubanga abeerawo, newankubadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wamulonda n'omunsindikira ono Zaake sijja mukkiriza kubeera ng'akola mu kifo ekyo kubanga tekiriiwo mu mateeka. Njagala okutegeeza nti olunaku olw'ejjo lwabadde lunaku lwa kuaprovinga na kukakasa na kuwa bantu ofisi zaabwe mu butongole abaalondebwa mu bifo ebyenjawulo mu bukiiko obwenjawulo. Kakati Honorable Francis Zaake ofisi ye ey'obwa deputy chief whip yabadde alina okubanga naye agituulamu olunaku olwajjo, wabula omubaka omukyala akiikirira district y'e Bukedeya amanyiddwa nga Anita Amongo n'akamutema n'amutegeeza nti ssebo Zaake ekifo ekyo wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulonda okibeeremu, njagala okutegeeza nti ekifo ekyo tekiriiyo mu mateeka era sijja kukkiriza kubeera nga gwe tukukakasa nga deputy chief whip. Kati Bannayuganda ne beebuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga basinziira ku ki? Jjukira mu gavumenti eno oba mu kisanja kino nga tukitandika mu shadow cabinet eyalondebwa ekibiina ekya National Unity Platform, ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga Uganda, kyalonda omukyala amanyiddwa nga Manjeeri Kyebakutika. Ono nga ye mubaka omukyala akiikirira Jinja City era okuva mu mwaka wa 2021 yabadde akiikirira ekibuga Jinja
ng'omubaka omukyala mu parliament eno eye-11 ono ali ku kaadi ya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we. Wulira Honorable Manjeri Kyebakutika mu parliament yemu ekubirizibwa Anita Amongo parliament eno eye-11. Omukyala oyo yabadde deputy chief whip era yasavinga okusinzira ku reports ez'enjawulo. Kitegeeza bw'abanga Honorable Manjeri Kyebakutika yaweereza era yatuukiriza obuweereza bwe mu kifo kino nga deputy chief whip, ne Honorable Zaake Francis Butebi tewandibadde ensonga emugaana kubeera nga atwala maaso office eyo kubanga ebaddemu omuntu, wabula olukiiko olulonda mu kibiina kya National Unity Platform lwatuula wansi ne lugamba okwekisesayizinga democracy mu kibiina kyaffe n'okulaga bannayuganda nti ffe mu buyinza bwaffe tebujja kuba bwakusika muguwa, leka tukyuse mu buyinza. Honorable Manjeri Kyebakutika n'agibwawo n'ateekebwa ewalala. Honorable Zaake Francis Butebi n'ateekebwawo nga deputy chief whip. Kakati we twogerera omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita Amongo Nalongo yablokinze okulondebwa kwa Honorable Zaake Francis Butebi nga deputy chief whip mu parliament, ng'agamba nti ekifo kino tekiriyo mu mateeka, ng'agamba the position does not exist within the rules and the procedures of parliament. Naye ng'ekyewuunyisa era ekisinza okwebuzisa bannayuganda ebibuuzo eby'okumukumu nti ate Honorable Manjeri Kyebakutika olw'okuba ye si wansasagge, yensonga lwaki ku olwo ekifo kyaliyo mu mateeka, yensonga lwaki ku olwo mu rules and procedures of parliament ekifo kyali kimanyiddwa era nga kiri recognized era baamukakasa. Kakati njagala okutegeeza gwali ku Redzone TV ebibuuzo bizze mu inbox yaffe nga batubuuza munnange olowooza waliwo olutalo wakati wa Honorable Zaake Francis Butebi n'omukyala akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Nengamba nange nja kireeta eri abantu bange bannannyini mukutu ogwa Redzone TV kubanga gwali ku ODN ali mujiwuliriza oli omu ku bannannyini Redzone TV. So kakati bakama bange mwenna abawuliriza omukutu guno nja kusaba kirira wansi mu comment section mbuulira oba gwe olaba nga waliwo olutalo, kubanga bwe kibanga ekifo kye kimu kibaddemu omuntu akisavinga nga ku budde buno Honorable Zaake Francis Butebi ate bamuteereddewo embeera eraga nti ekifo tekiriwo mu mateeka. Bino birabika bijja kwetaagamu okudiscussingako. Wabanga oli ku Redzone TV ng'ozenga otugoberera enkola yaffe ogimanyi, nja kusaba nga tonaba kubanga okola ekintu kyonna sooka osubscribinge, sooka okwate ku kade akaka notification oselectinge all, sooka olayikinge otuwe ekigalo, ate bw'oba osobola okusharinga genda okwate linki ya audio eno oba update zino ogiteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu ate ensonga zibeere nga zitambula. Omukyalo oyo golaba ku screen yakola mu kifo ekyo era we yamaze okubanga akyusibwa ne bateekawo omwami oyo amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi, wabula omukyala akubiriza parliament n'akigaana nga yagamba ekifo ekyo tekiriyo mu mateeka. So kakati njagala okutegeeza Honorable Zaake ekifo gwe mu bantu betukakasizza muganda wange mwannyinaze komuladi wange toliimu era togenda kubanga osavinga mu kifo ekyo kubanga tekiriyo. Kakati webale kubanga okyatambula naffe ku Redzone TV ate kyokola kya mutawaana nnyo okubanga okyatambula naffe. Nebaza nnyo mwenna abatugoberera, nebaza nnyo abatuyambako mu nsonga ya kadata era sijja koowa beebaza mwebale nnyo kubanga ffe oluusi olumu tetuba na busobozi busobola kusustaininga updates zino Monday paka Monday, naye mutubeererawo ne mutuyambako mpozi n'abatuyambako okubanga tuzzaawo ebyuma byaffe. Bane mbeebaza nnyo mwebale kubanga mutambudde naffe, mwebale kubanga mukitukoledde era mu bbanga ttono nnyo ku nkomerero ya wiiki eno ndowooza tujja kuba tubanjulira ebyuma ebipya betunaba tutetenkanyizza okusobola okuteekawo n'empeereza ero jjagirabanga ekyuseemu nga si ya bulijjo. Empeereza egenda kukyukamu olw'omutindo gwe mutuyambye ne mututeekako, naye akakyabulayo katono nnyo nga bw'okiwulira. Mwe n'abatugoberera njagala bategeeza abadde batuyambako mwebale. Wayinza okuba yatannaba kumanya ku nsonga eno, akabulako ku ssente ze twasaawo ezinoonyezebwa tubulako emitwalo 12 gyokka egya siringi za Uganda. So kati omuzira kisayi naali eyo osobola okugatta eddoboozi lyo oba contribution yo kuba n'abalala kye bakoze ne tubanga twongera okubanga tu upgradinga ensonga zino ez'okubanga tukutuusako updates. Mwebale kubanga mukyatambula naffe tuwuliziganya ate mu updates eziddako.